Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, good day. Nze Nnaalongo Nnalubaale. Nze mbabuuzaako nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe ebuga Basese muli Mutyeyo bassebo ne bannyabo. Gyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebale n'egyo gye mutakola nga temusaanye kugikola. Eri abaami nga munyumirwa nnyo okuba bakyala bammwe bambi si kirungi bambi, naye bw'oba tokikoze tuba tulina okwebaza nti bambi weebale butakikola, weebale kutaasa mbeera, weebale kusaasira muntu oyo kubanga naye oyo mukulu munno, okay? Mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kulikinga, mwebale kwekuumira ku mukutu, mwebale contributions, data, support, everything. Muli so sweet. Abapya tubakuutira, please subscribe. Just hit the subscription bell, then or hitting the notification bell. Kati awo kibeere nti buli twataddeyo akatambi konna oba osobola okafuna bagirawo n'oba nga respondinga nga tosuba olwo buli kigenda ku mukutu. I know sometimes mubeera busy and like you can't attend. Ogenda okudda bannaye nga twakuleka dda ng'ogamba naye ntandikirewa. Then you become so selective. Olondalondamu and the next thing ombuuza ebintu bye nasomesa dda. Okay? So kirungi ne weekuumira ku mutindo nga kyetusoma ne tutambulira kumu ne tusobola okumanya. Mu session yaffe eno Mubiroto mwetusokera ono agamba bw'ati: Nnaalongo, naloota nga ntambulira mu kkubo naye ng'ekkubo lino ffunda lyatemebwa wakati mu lusozi, kati ng'erudda lyasitula ekisenge n'erudda ne wasituka ekisenge. Mba ntambula ne nnengera trailer ng'ejja naye ng'ejjira ku speed naye ng'eraga nti emazeeyo ekkubo. Kwe kwagala nziruke nzire emabega nsobole okunoonya we nneewuguma. Kale bwentyo bwe nadduka Nnaalongo ne nsanga amadaala nga gambuka ne ntandika okugalinnya naye ng'ekimotoka nkirengera kijja ku misinde egyayiriiri. Kale mba nninnya naatera okugamalako mbuzayo amadaala nga 3 ne wajja omusajja nga mulema. Mazima n'ansindika nga nziza eri ekiroole. Nnaalongo ne nzuukuka nga ndaba ekiroole kijja kigenda kunnyiga ne nsimuka nga mpoggana. Nnaalongo ekirooto kino kitegeeza ki? Ekirooto kiraga nga waliwo obutakkaanya wakati wo ne Kabaka Wannema. Kino tuzze tukisomako nga tugamba nti empewo bw'eba ekubanja ate yo si yeesitukiramu okujja gy'oli okukubanja. Era wano kiri so clear that Kabaka Wannema yakubanja naye ate kyewuunyisa trailer ate yejja. Ate nga ne trailer tumanyi nannyiniyo. Trailer eba ya Kabaka Bulamu. Kati olaba Kabaka Bulamu bw'agenda okukubetenta akuteekeko obulema ofundikire ng'oli mulema. Ng'ate olwo Kabaka Wannema yakutwala mu kiti ekyo oba mu kitegeera. Naye Kabaka Wannema okubeera ng'akikoze bw'atyo kiba kitegeeza there is room for correction. Kyakwagaza kirabika si kinene nnyo. Walifunyeyo obudde n'ogendako gy'ali n'okola n'omweyanjulira then n'okolawo ku kijjulo n'omusaba akkakkanye obusungu gy'oli aleme kutuusaako obulema obwo. Kale bw'onooba okikoze ojja kulaba nga embeera ekyukamu. Naye agamba nti Nnaalongo bwe nafumba ekijjulo nga bwe waŋŋamba ne ndoota nga ndaba ntandikidde wennyini we nnabadde. Bwe nafumba ekijjulo nga bwe waŋŋambye ne ndoota nga ntandikidde wennyini we nnabadde ng'era ekimotoka nkiraba kijja. By the way nga nze ŋŋenda gye kiva naye ate
ngendo kulanga tujja kusobola kuyisinganya kwe kusalawo nzire emabega noonye we neewogoma kisobola okumpitako kati nenziruka nga nzira emabega kati mukudde emabega era nenziramu nensanga amadaala ge gamu era nalose ekifo kyekimu ekifo sikimanyi naye nga kyabadde kyekimu ekyo in my second dream enkeera nga maze okufumba ekijjulo bwe nsanga amadaala nengalinnya era mbambuzayo amadaala 3 nga nakyo kinatera okuntuukako omusajja omulema era najja naye ku luno yampadde omukono nengukwatamu nansika nga alina amaanyi nanteeka waggulu olwo kiri ekimotoka ne kiyitawo nga tukitunuulidde ffembi nensisimuka. Mukwano nno oli wa mukisa okubanga osobola okulaba ku balubaala abo n'oloota ekirooto era n'okyongerezaako enkeera ate nga ku mulundi guno kiraga nti yasiimye kye wakoze. Bwe bityo nno bannange bwe bibeera bwe bityo bwe bibeera saagala muddemu kunyooma birooto bino bibaamu amakulu era abaakuwadde ekirooto abalina kyakusuubiramu okukola. Buli lw'oto kikola n'obituuma you get a lot of pending work weesanga naawe oli mu busibe naye nga gwe obwetaddemu nga n'omuntu bw'aba ayagala nti oba akugonjoolera ensonga zo mu butuufu kiba kikaluba okutaggulula that entanglement gy'oba weetaddemu. Ekirooto kino ekyokubiri kitegeeza nti wakakanyiza obusungu bwa Kabaka Wannema era n'akusonyiwa era n'akutaasa. Kino kiraga nti ye mwetegefu okuyambanga ng'obadde olina obuzibu kale teweerabiranga kumukoowoola na kumulajjanira ng'obadde olina ky'oyagala ate ne bw'oba ofunye ekirungi teweerabira era kumwebaza kubanga ateekeddwa okuba y'omu ku bakama abo. Kansuubire nti ekyo kyo mwenna mukiyize era mukitegedde bulungi okuva n'olwaleero. Baagi mumpeereza ebirooto bino maama nzivuunulira naye nga toliiwo. Omukulu ng'ono bw'akuweereza ekirooto ng'ekyo n'ekikuvuunulira ye aba akimanya nti okitegedde amakulu nti ogenda kukola the needful. Kati singa tokikola ate olwo obanga anyoomye that's why in most cases it's best ne weefuula atakitegedde ne bw'oba okitegedde. Okay? Yeah, just in case ng'olaba tojja kusobola kukikola si kirungi kukitegeera. Okay? Kubanga ono bw'amala okakasa nti otegedde tagenda kuddamu kugamba kati ate mulala yagenda okugamba n'omulala akugambe obijjuze. Kati waliwo nga bannaffe abali ebweru bambi bakubuulira obubaka naye nga tebalina kye basobola kukola. Balina ebirooto naye nga tebalina kye basobola bikolako. Ebirooto si bingi bye tusobola okukolako ng'abantu bali bweru, bisaamusaamu era bitonotono. Ebintu ebisinga obungi bye tukolako ng'abantu bali bweru liba ddogo omuntu nga baamuloga oyo tusobola okumukolako bulungi ne tukakanya eddogo eryo n'aba nga asobola okubeerayo ebweru n'akola n'amaliriza emirimu gye. Omuntu atalina mukisa tusobola omukolako naye zino ensonga z'empewo si bingi ebisobola okukolebwa. Kujjako mpozi ng'olinayo eŋŋanda ng'ezo tusobola okuwongerera nga tuyita mu bantu bo kwegamba emergency situations but tetusobola kutambuza mpewo nga bwe wali zitambuza nga ng'oli eyo ebweru. Okay? Kati ebisinga bye tukola kuba kuwooya kutwaliriza budde otere okomewo okole otuukirize. Kansuubire nti mukitegedde bulungi bamikwano. Bino ebirooto bye tufuna tebiba birooto. Kati ono mumulaba yaloota Kabaka luli ng'amusindika mu kimotoka ate bwe yafumbye ekijjulo n'aloota Kabaka ng'amutaasa ku kimotoka. The same dream. Oh, so interesting. So we have to be conscious nga tufuna ebirooto bino era n'enkwata yaabyo obuteeteeka mu busibe ffeffe nnyini nga tubitegedde nnyo ate ne tutabaako kye tukola. Okay? Baagala nnyo bannange abakuume atakuumira mpeera